Kulikayo mu kumulamu okwo tugenda kweyongerayo n'amawulire amalala. Omuyizi atalina mikono n'amagulu eyiganga y'omu ku bakozi b'ebigezo bya siniya ey'okuna ebitandise olwaleero. Ono ye Job Kyagera, omuyizi ku ssomero lya Musana Vocational High School, era ng'alina essuubi ery'okubiyita afuuka yinginiya oba omubalirizi w'ebitabo. Job Kyagera eyazalibwa nga talina mikono n'amagulu, muyizi ku ssomero lya Musana Vocational High School eyiganga nga y'omu ku bakozi ebigezo bya siniya ey'okuna ebitandise olwaleero. Kyagera ow'emyaka 21 okugenda mu kibiina okukola ebigezo n'okufuluma ayambibwako mukwano gwe Dickson Kaguba ng'amusindikira mu kagaali. Bw'otunuulira engeri gy'akwatamu ekkalaamu okusinziira ku kikula kye tolema kukkiriza maanyi ga Katonda kuba awandiika ebigambo ebirabika obulungi. Oluvannyuma lw'ekigezo ekisoose agamba nti asuubira okuyitira waggulu atuukirize ekirooto kye eky'okubeera yinginiya oba omubalirizi w'ebitabo. Kyagera yeebazizza essomero olw'okumubeererawo nti kyokka asanga okusoomozebwa ng'azzeeyo awaka. Isa Waiswa akuliddemu abakuuma ebigezo bino agambye nti yasooka kutya olw'ekikula ky'omuyizi ono. Tajja kuwandika atya awusomesa bakuba ati tofaayo eda kumbona ng'awandiika era awandiise yabira bulungi era nze musaba Katonda nti ajja kupita. Akulira essomero Simon Gwocha naye agambye nti basuubira Kyagera okuyita obulungi. That the worst he can get is Division 2. He's one of our students who is very disciplined. He has one of the best handwriting. He's knowledgeable. He's committed. Mukwano gwe Kaguba agambye nti yeewaayo okumuyamba. And the way he does his things, he gives me hope. Gives me courage. Ku masomero amalala eyiganga ebibuuzo bitambudde bulungi nga kuyiganga High School ne Bukoyo SS babikoze awatali buzibu bwonna. We have prepared them psychologically and emotionally. When we had those 2 years of lockdown, eventually a good number of the students dropped out. Okuva e Bukomansimbi abayizi 12 tebakoze bibuuzo ebyakamaliriza ebitandise olwaleero. Bino bikakasiddwa akulira ebyenjigiriza Patrick Ziwa ng'ono ategeezezza nti bawandiisa abayizi 848 mu disitulikiti yonna kyokka 12 ku bo tebakoze olw'ensonga ezitali zimu nga bwannyonnyola. Naye olwaleero lyokka tusobodde okulaba abaana 12 abatasobodde kukola ki kubaawo ndowooza olw'ensonga ezitali zimu. Ndowooza lipooti esingawo kuba enyangulufu okusingawo tujja kuzifuna wiiki eno wenaggweerako. Abamu ku baddukanya amasomero betwogedde nabo boogedde ku bibasoomooza naddala amasomo ga saayansi. Kati nja tugenda mu practical ya chemistry naye bikozesebwa mu practicals bya ssente bwanana gavumenti nazituweereza naye ng'ate ebigezo birina okutambula. Naye tufunye amawulire agasanyusa nti ssente zazze ezituyambako okuteeka practicals n'olwekyo ng'ogyeko ekyo ebintu byonna bitambula bulungi. Ate bangi kubakulira amasomero mu disitulikiti ey'e Kayunga enkoko bagikutte mu okugenda ku poliisi ya Town Council okunona ekigezo ekisooka eky'okubala. Kyokka kkufulu esiba sitoowa awaterekebwa ebigezo egaanye okweggula olwo abakulu b'amasomero emitima ne gibeewanika. Oluvannyuma baleese owa Kasumeni n'asala kkufulu eno era ebigezo ne bibaweebwa ng'ekyomukisa omulungi bitandise mu budde. Ku masomero ga gavumenti okuli St. Kalemba SS Nazigo ne Namagabi SS abayizi bakedde kusaba n'oluvannyuma ne bayingira okukola ebigezo byabwe era nga beesunze buwanguzi. Tufunye obuzibu bw'amaanyi mu kutandika tetubadde sente ibadde birungi asomesa abulwadde siteese bulungi. Kimbadde nsuubira ku makya nti obeera n'abalanzibu obeebuuzo olina abatwika ennyo si bwe kibadde. Tetufunye okukataaganyizibwa kwonna enkuba tetonnye ebigezo bituuse